Enteekateeka y'okuzza obujja enkalala z'abalonzi okwetoola eggwanga lyonna yatandise lunaku lw'eggulo wabula nga bassente b'ebyalo okubadde wa Mutungo Zone 3 Sengendo Stanley n'owa Zone 4 Muteesa Sarah Lubowa bagamba nti abantu tebannajjumbira. Abantu balinga batannakitegeera bulungi ate abantu baffe bakujjukiza. Kakati mwe twagala n'obulango olwa radio wa TV. Tungamba obudde tennabakerewerete vans zijje mu bitundu zimobilizinge naffe abakulembeze tugattire oku. Sengendo agambye nti n'ennaku ezasiddwawo mu nteekateeka eno ntono nnyo nga beetaaga zongerweko. Katojja kuddira palishi y'Eshema oba eri mu Arua ogiwe ennaku ze zimu nga z'owadde Mutungo gy'omanyi nti ye parish esinza abantu abangi. Ye kansala Ssempijja Mamadi agambye nti ab'ebyokulonda bateekwa okwenyigira mu nteekateeka eno n'asaba ab'ebyokulonda okwongeramu amaanyi okukunga abantu. Asaba akakiiko k'okulonda katongereko wiiki endala nga 2 oba 1. Sipiika wa kanso Nakawa Godfrey Yombya atuuseko mu bifo eby'enjawulo awabadde okuzza obujja enkalala n'akunga bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka eno basobole okwetaba mu kalulu ka 2026. Mujje kubanga y'engeri yokka gy'osobola okubeera ng'okyusamu eggwanga, ekyusamu obukulembeze bw'eggwanga oba olonda oyo asaanidde okubeera ng'akulembera nga bw'oba oyagala. Ekyo kikola ng'otegedde oba okola ki bolondera. Babatuuze mu kiso basobedde olw'abakulira ebyokulonda okulemererwa okubateerawo enkalala z'abalonzi okwekebera kyokka nga n'ebyuma bye bakozesa nabyo bibuza netiwaaka. Kitabudde abantu ababadde bazze okwekebeza nga Badru Kasiga munnamalu w'ekyalo Kisimbirwa Nnyonnyola. Abantu baffe bangi bajja wano nga bajja okwekebera amannya gaabwe beekebere nga tewali regisita kyokka ate babakebera ku sisitimu bagamba netiwaaka tekuli. Ab'akakiiko k'ebyokulonda tewali n'omu, waliwo bannira batufunyemu okweraliikirira nga abantu. Kyokka waliwo abatuuze abeemulugunyiza olw'abakozi b'ebyokulonda obutalabikako mu miruka egimu okuli mpunga n'ekyoga ekyemisiza abantu okwewandiisa. Babiranze twabiwulidde bulungi mu Uganda yonna babiranze naye lwaki ffe tuli mabega waabyo nga tuli kupita Kampala. Kansala w'empunga Musa Muhammad Tamale agamba nti bakoze buli ekisoboka okulaba nga bakunga abantu okwewandiisa. Kuba abantu bazze bangi twali tubamobilizinze yatugambye babawadde ebyuma 3 birina okukola mu miruka 6. Emiruka 6 egya Town Council girimu ebyalo 13 ne tulabanga tewali bwenkanya. N'abalonzi mu bitundu by'Entebbe tebajjumbidde okukebera nkalala mu kibuga ky'Entebbe ne Katabi Town Council nga bagamba nti ebyuma tewali ate nga batadde mu kifo kimu ekitegeeza nti abantu balina kutambula ngendo okukebera n'okuzza obujja enkalala. Daniel Wadimba omu ku bakulembeze agamba nti kikyamu okubanga abantu balina kugenda Ntebbe okuzza obujja enkalala mu kifo ky'okuteeka ekifo mu Katabi Town Council nga n'olwekyo kino kyetaaga okukyusibwa. Obuzibu bwe tulina mu Uganda ebintu ebikulu ebiyamba abantu bikolebwa gadi bengalye. Toyinza kuddira Katabi nga bwe yenkana alimu emiruka 5 n'ogamba nti abantu enkalala okuzizza obujja bakeberere ku senta emu yokka. Ye Joyce n'abadde agambye nti ekizibu kye basanze kyakubanga ebyuma tebiriiwo mu bifo ebimu. Tutuuse ng'ebyuma teri ne tugenda ku division A nga teri ne batugamba tugendeko ku Shangsha ne tutuuka ne ku Shangsha nga nayo teri kikolebwa ate nga abantu bambi babadde bagezezaako okujjumbira okujja. Wano abakulembeze okuva mu kibiina ky'NRM nga bakulembeddwamu Shaka Steven bakubiriza abantu bafeeyo okumanya gye balina okulondera. Because register egenda tuyamba mu kalulu era nsaba abantu b'Entebbe mujje mukebere registers zammwe. Twase Mpala ategeeza nti bakukunga abavubuka bonna okukebera enkalala basobole okumanya oba kyasobola okulonda n'okukola enkyukakyuka. Ensonga tulese wano kweteekerateekera kulonda okudda mu maaso. Tugenzeeko mu luka gwa Kisenyi omuli Kakajjo Zone, Kyakyeria ne Lubiri Triangle. Mu Kisenyi tu nga tusanze ng'enkalala zituusiddwa mu kyalo kimu kyokka ekya Lubiri Triangle. Basente ba Kisenyi tu beeraliikidde olw'okuba enkalala ziruddewo okutuuka. Tulinda tulabe nga bajja tetukiraba. N'olwekyo ate bajja kujja mu budde obusembayo ate bateeke ku tension ng'ate abantu baki bangi. Zaamufu omuluka gwaffe gulina ebyalo 10. Naye mu byalo 10 buli kyalo bakiwadde ennaku 2. Ennaku 2 ezo tezigenda kumala kyalo. Sembadde nsaba gavumenti yanditwongedde ennaku 2. For example, omuluka gwaffe guno munene guli mu zones 10.
mulimu abantu bangi ddala ennaku ebbiri ziba tezisobola kumala. Nenajja Nankumbi enkalala zibadde tezinnatuukayo newankubadde nga ssentebe n'abalonzi mu kitundu kino babadde bazirinze. Tuleese emirimu okusobola okujja tulabe nga exercise tugikola mu budde koleki. Izo tunyigiriza abantu abamu bazze okukebera enkalala tebatugamba mbu ali tujje ku lunaku olulala abantu bavudde wala abalese emirimu gyabwe. Enna mufube nnyo nga bwe musobola mugende gye beewandiisiza wali Najja Nankumbi. Buli zone tugenda kulaba nga tutuukirira buli zone.